Pastor Aloysius Bujinga akoze ekiraamo. Okukola ekiraamo nno kiddiridde okufa kw'omubaka abadde akiikirira bannaffe ab'Ekalangala twogera ku Honorable Nakimuli. Okusinziira ku Pastor Aloysius Bujingo agambye nti tayagala babeere nga bakebera mulambo gwe bw'anaaba afudde, nti n'abali mu kukebera omulambo oba bajja okulaba omulambo gwa Honorable Nakimuli mbu tebajja nti no bakwatiddwa nnyo ennaku, nti nedda, nti baba bazze kukakasa oba ddala afudde babeere ng'ate beesimbawo mu kitundu kyabadde akiikirira. Kaakati no Pastor Aloysius Bujingo ye byabigobye, agambye nti mayiti ye tebagibikkulanga. Katukuwa akatambi kano. Olaba omubaka yafudde, bw'olaba beetegereza ennyo omulambo bakakasa bukakasa nti yafudde bagende beesimbewo. That is the truth, bitter truth. Era nze nja kuteekawo ekiragiro nga nfudde. Saagala babikule ku mulambo gwange tona kyolaba. Kakasa nti nafudde ojja obuulire wano. Oba buusabuusa buulira ng'onsubira nti nandibanga obudde bwonna nzige. Naye nze bwe nfa temubikulanga omulambo gwange. Olaba ki? Bagenda kutwala ku palamenti, ate bagenda kutwalako eri ku bizinga, abantu bajja bakubeko eriiso evvannyuma. Bw'oba oyagala kundaba jangu ondabe kati. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Baliwo abagambye lyetteeka nange ndyagala kukufa kwange wanika omukono tebalina kye balaba. Abasembayo okundaba we babeera basembedde okundaba weewo. Bafuneyo abantu bange nga 2-3 bekikwatako, mukazi wange n'abaana bakakase nti nafudde. Keesi bagisibire ddala. Abasigadde babeerawo nga bagamba tutwale ebintu byo naye nga titwakakasiza. Ate nnyinza okuba nga nkomawo. Ale kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Naye kyambala enjalo ogamba buli kyokola siima nnyo Katonda, kikole n'amagezi go gonna. Weebaze Mukama kubanga akyakuwadde olunaku olw'obulamu. Mwebaze, mwesige nnyo, mutambuliremu nnyo, muyingirizirezeko olugendo olw'obulamu bwo lwonna, kubanga bassebo ne bannyabo buli ali ku nsi kuno kabeeraani oluvaako ekirowoozo kye bazzaako ani addawo emboozi ya tufiiriddwa atazikawo kulimba. Kati ng'okyaliwo gasa. Serve God, serve your people. Bangi bavuddeyo ku mutimbagano ne balyoka bagamba nti Rain yandibanga munnange yabadde boyfriend oba omusajja wa Honorable Nakimuli. Okitegeera mbu okusinziira ku bigambo byayogera biraga nti ono n'omugenzi babadde bayina ekyenjawulo. Katubeere nga tubikuyagala nga mukwano gwo mulage nti omukola ki kyomwagala, kuba kijja kuluma nnyo ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate otandika okugamba singa namukola ntya, singa namugamba. Munno mulage okwagala bw'oba osobodde era kumulagira eddala. Wumula mirembe munnange, Nakiwange, Mukama wamperonsi. Kyaddaaki Chosen Becky wuuno afunye obwenkanya, afunye abamuwolereza. Jjukira nti ku mutimbagano babadde bambi bali mu kuba nti nno bamusabula. Nagudi avuddeyo n'abeera ng'ate munnange atabuka, agambye nti mwabali mu kuvuma Chosen Becky waliyo atayagala kubeera na musajja nga Professor Ssekaggya. Teriyo mukazi ku mulembe guno gwa Chosen Becky gwe yafumbiriddwamu ate gombe ekika ky'omusajja alinga Ssekaggya. Buli mukazi oli eyo naye naawe osabirira n'ogamba ayi Mukama singa onsula ku ekisajja ki Black Beauty ki handsome ki American height nga ki Ssekaggya. Chosen Becky yalonda ekyapa mu maanya ge, mwagala kye tuyita blessings in disguises. Teriyo mukazi atayagala musajja kumutijjisa. Teriyo mukazi atayagala musajja kumukolera ku baby shower nga Ssekaggya gye yakoledde Chosen Becky. Teriyo mukazi atayagala kulaba ku bbaawe ng'ali awo azinamu ku lulwe. Chosen Becky ju, Ssekaggya ju. Ndi mabega wa Chosen Becky walonda ekyapa mu maanya go. Teriyo mukazi ategeera ategomba musajja nga Ssekaggya. Mwagala oba temwagala. N'okiba kyetaagisa okumuteekamo stage. Teri mukazi asobola kufuna musajja alinga Ssekaggya n'atamwagala ebisooka n'ebisembayo. Chosen Becky ju, Ssekaggya ju.
muli eyo mulina agasajja gamwe agali very serious omusajja n'atuggubala takutwalako out takugulirako wadde kyakunywa takubebesa mbwe simanya alowooza ku future. Who can detect the future? Who? Sekajja webale kwagala Rebecca webale kwagala Rebecca era omukama Sekajja akutukuumire. Njagala kweyongera kutegeeza nti fa single mother tuli eno tugamba Sekajja jju Chosen Becky bwaseka tuseka Chosen Becky bwasinika ebinnyo tusinika ebinnyo tuli mabega wa Chosen Becky ne Sekajja. Tete tusabira nko ku relationship naye ya Chosen Becky ne Sekajja twagisabira erina kuwangala era ekigenda okubaawula magombe. Chosen Becky jju Sekajja jju. Songa ate ne Shadia Wuuno naye avuddeyo n'awolereza Chosen Becky. Abantu abatayagala bantu tamuddamu kwogera ku bye bakozi bakubikomentingako n'osanga omusiru n'akomentinga kuba ndaba 90% muli mu komentingako eno table eyabadde mu baby shower yani eya Chosen Becky mbuba nange wafuna omusajja enkola enkadde simanyi omusajja munaku lwaki omufosinga okola ebintu simanyira bekimeeza mmwe abatakimanyi nti ebintu bakoze byamu kikadde ebifaananyi obiraba bakubye biri enkola enkadde byokwekwata mu kiwato bino ebintu babijjeyo eby'omu kikadde bibakoze olaba music yabadde wa mu kikadde enyambala y'abantu bona yabadde ya mu kikadde bona nga bakola bya kikadde ebyedda emirembe gy'abajjajjaffe Pirato bwentegeeza naye mwina mu complaininga ku bintu by'ekisirusiru ebitategeerekeka naye mutamusobola kossaako ku bwongo before you comment you people muli mu kulaba nti ebintu bakola bya kikadde abedda bakolanga batya olina akomentinga muwabula amaala agali kuono kati ono omukyala abantu bwe bakomentinga wabula alina ekyalo wabula amaala agali kuono gwe tosobola kossaako ku bwongo nti babadde bajjayo ekifaananyi kyabedda bakolanga batya nammwe musinaako oluusi munsina ate mwansina dda wamma tukwagaliza okusumulukika obulungi Chosen Becky the Chosen. Bwe tweyongerayo senga asidi ayingidde mu lutalo lwa Zubeda kwosa ne Black Sugar jjukira nti bano baafunyeemu obutakkaanya. Zubeda lwaki akantu tokakola mu bbaawo w'endali oba mumama atunda ebyobuwangwa lwaki akantu okakola mu muno amaziga ga muno gwe gwofuniramu essanyu ensibuka y'amaziga gonyingi lwampisa everything aside gw'omuntu ali awo wandisanyuse nga mikwano gyo gituula ne gikufuula emboozi mu bannayuganda amaziga go nedda munange bampeeko ku sipiika when nabyogedeko last night bakongere n'ekyokulya tayira mami emmere nenkubira shuga n'ayogera bw'atyo tugenze okukeera nga n'asisiti akagatto kamutuuse wait nga munange nga n'asisiti akagatto kamutuuse nga n'okutiisatiisa kati senga lindako mugende mu following akaunti ya mama mu bikongo mwe mulingana n'ebyoya ye Sharel Yesu nango mwamulekera muka nja kuvaayo njogere namba we yali ngoli mother relationship lindako nkolechi njire kiteke mulawudi naye ate najja waneeno ne mbagamba nti mu kantu mulimu abaana n'ebintu n'ebyana bya sitaani n'ebyana nabagamba era ne mbagamba abo abantu waliwo abantu be bakola nabo akantu naye nga tebabaagala saakibagamba nezijja ne mbagamba akantu kalimu enkwe enge ne fitina saabagamba watugamba maada ne tugana okuwulira naye kati tutandisa byerabirako yes sabagamba era abantu mwenna kati njagala abantu mwenna abandaba mumanye embunno kantu famire erimu awa Godfather Kasuku ekisigwe erimu Namumpi Zwange ndaba mulimu awa Godson Shalom ne Uncle Tambi beboka era ne baba Tamale sister Tamale bebo abana abala
balala oli bamukuba mu liigi bajja bakozesa ekikigwe ate kiwulira nakino nga nkibagamba kati abo abana teri ayinza kulyamu munwe lukwe by siding with any other person even if the other person is right ako nako mukateeke waneeno right kanneewaane musenga ate wafuna nze wamala tompulira mu bintu bya kisirunga ebyo musimayimbo ndi mu kantu ebyo nonsense oyo no time for that bullshit tugende mu maaso yes neewadde credit mu ebikonkome olwaleero waneeno actually ngenda kwewa ekifo kya minisita mweno gavumenti ya Sengasidi mama Flower nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo nja kuvaayo njogere tuba tutandika ku kyashuga bali abantu sibamanyi kyashuga ekyo evo ng'agambo yesunanga omwamwekera buka nja kuvaayo njogere ngamba gwe mother relationship Black Sugar mpaka okusimi yange eyo angu Black Sugar ndabika mbadde mu bintu bye byonna ebisinga nga live si ya nnyoko nawe matata nagirimu sagaze zonna ezisinga nzibeddemu and I think I've done my part as a person so wakeera ku makya n'agamba nti ndi mba fake friend si yensonga ebyo byonna obadde muzisagaze obadde muki weebale nekitegeeza mbu nno bwana breaking up ne bbaawe omukole mu account tetunnagambako nti wamukolera birungi by the way abannayuganda mwenna abandaba I want you to learn this from me. You can do 99 good things, but one thing can erase 99. Zubeda wuno avuddeyo n'abaako byannyonnyola ku butakkaanya obuliwo wakati we ne Black Sugar. Nabagambe Amos tayagalangako Sugar from day one. Ekyali kyabwa n'omwana omuto. Naye because Sugar tenze muli mpuliranga bwe ntandika okubuulirira omuntu. Ko ebyo byonna Sugar nabimugamba. Naye bambi ye yali mulaavu ng'era bwe yakyogedde yali mulaavu naye Amos teyabangako mulaavu ebyo byonna twabyogera ne baffeeyi naawe kennyini ebyo byonna twabyogera ntugana nayo n'omuvubuka alimba era nze kennyini ne bya proposal before nayogera ne Sugar ne mugamba you ready for this if you're not ready don't do it because kigenda ogenda kyejjusa maaso eyo if you're not ready don't do it ebyo bya proposal nabyo lulala embozi nsobola ogiba wa bulungi nnyo omanyi nkooye abantu b'enkwe nkooye abawala nze ntadde amaanyi mu bawala kasi banfunako gundi emu mama buli ajja mpita mama and you're welcoming. Yes, I'm welcoming nze sobola kuleka mwana muwala mu buzibu ebyo byebiva ku ebyo ebinjogerwako nze neemanyi n'abamanyi bamanyi ate n'abo bennyini abanjogerako ebyo bamanyi bamanyi amazima nti Zubeda tasobola kukuleka mu mbeera mbi kuwonya konyega bulo kino biganye mu bulongo nze ku mukwano gyange ntekinga miles naye nze sifunangayo omuntu atekinga miles ku nze babuuza abo bonna nti Zubeda babeereddewo mu bizibu byammwe baali bambeereddeko mu kizibu ki baali bambeereddewo mu kizibu ki because nze baba n'ebizibu byange mbyemalira bwemba n'ebizibu byange maama wange baganda bange babiri abaana bange n'omwami wange bwe mbimala muyiriba wetuyiriba but nze always mbeera mu bizibu by'abantu always mu bizibu by'abantu mbeerawo tebambeererangawo ku Sugar njagala omubuuze Sugar yali obeereddewo Zubeda mu kizibu ki naye yali akobeereddewo mu bizibu ki nga tonnatandika bakonoonya mu ate munaye olumu tuba tulowooza abantu mikwano gyaffe mubuuliridde kyenkana kyoyo ng'ensi yonna yonna temanyi buuza Faye abisobola okuba mujulizi wange oyo Faye bamundekera wano nze maama we ow'e Kampala Faye imbayisa emirundi emeka Faye ne muyita ne mugamba mulekerawo okukola interviews nga mulimu ebigambo bwe biti ebinene olumu bisukka Faye muyite bw'aba talina mu draft interviews ze nabagaana okuteekayo
nga bazikola naye ababali okumpi ne bankubira bafeeyi bava kola interview naye embi nnyo nenjikwata essimu nenkubira feeyi ne muga feeyi banga muva kola interview ebaddemu ki kuba feeyi antya n'ayogera ne muga temugiteekayo mugireke tugezezzaako bagayidinga nze as a person I've tried my best bino siri mu byogera nsimanya njagala abantu banjagala biki nze sikyayagala bantu kunjagala kati nkola kyemba njagadde okukola ayagadde anjagala atayagala alekeyo era nze feeyi ammanyi n'abanneetoolodde bonna bamanyi because nina abaana bangi nnyo nineyo ba Natasha nina baani nina over like 20 girls on my shoulders kati abo nno baana bawala nina abakazi abakulu abazaalazaala nga ne benkuweereza abansaba ennamba gompeereza batono eno buli omu ampeereza nze birajjanga mu kizibu kya mukyala muweereza wuwo naye gwe nadde ennamba yojjo. Calvin Kayanja wuno munnange avuddeyo n'abaakate byayogera ku musango ogenda maaso ogulumiriza Okello munnange okuba nti no munnange ateeberezebwa okuba nti yeyatta abaana eri ku ssomero eggaba. Looya wammwe Kakensa muvuluga bujulizi bulumika Kasajja bwadda mu musango guno eyiye basime emisinde laddu gye zimututte egandula abuuseemu libuuka ati nabagambye buli eyeekiika mu kkubo lya justice amaanyi ag'enjawulo gagenda kumwekolerako bannanga abantu tebeefiira lwaki laddu tozirizonize nga bw'olumya abantu emitwe balooya temuyina holiday mwe buli kimu mukiyimiriramu mubaamu by'oyinza okugamba nti bannange kino kankyenenye siyinza kuyimirira mu kibi kifaanana bwe kiti naye buli bujulizi bwe baleeta bwonna n'obugaayagaaya n'obuvungavunga emisinde laddu gye zikututte ndabye looya ng'abuukamu ate ogwo gwoko obubadde no bwonna bukulaga obadde tonnakyatula na kukimala mu kamwa musajja omubuuza ebibuuzo omubuuza omusajja akulaga obujulizi bwonna nti akasajja kaatemula abaana wefudde kino wefudde kiri laddu esoose nze mbabuulidde mwenna abeekiise mu justice kino mujja kukinyumiza n'abaana sayini zonna ziraga nti justice is delayed muluddewo okukola ku nsonga zino oyo looya bwadda musango guno eyiye basimeze nkubuulira ogwo ogwokusatu ezo laddu ate mbabuulidde waliwo atakirabye ebibaddewo waliwo atakirabye ekyo kiyita kya bulijjo eriyo eddoboozi eryanukulwa bweteta mudabadde mulabi mulungi alakwakumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.